Etemu lisuuse ku kitundu kino Nabusanke lituwalirizanga naffe bannamawulire okubanga tutuuka ku kitundu kino okubanga twongera okumanya kiki ekiviirako ettemu tuviirako okuba abantu nga beetemula. Taata gyebaleko ssebo. Kale ssebo naawe gyebale ssebo. Kale taata mugamba mutya gye tuli ssebo mpozi mmweyo emirimu gyebale tugigezaako mpola mpola essebo. Kakati Nabusanke afuuse Nabusanke ku mimwa gy'abannakyalo nga bagamba ettemu lisuuse liyitiridde. Nga gwe omutuuze awangalidde kuno twandyagadde okumanya kiki ekiviirako abantu okubanga batemula bannaabwe. Okusookera ddala essebo nga ku kyalo kyaffe kuno tulina ekizibu ekisingira ddala okuba eky'amaanyi essebo. Amazzi ngaffe abakubi ba buloka gakalira kati tugajja wala tutambula ebyalo ebiwera ebisatu okufuna amazzi. Amazzi gali wala nnyo nga bw'okiwulira. Tusobadde tusaba gavumenti n'abakuumaddembe bonna abasobola okutufunira ku mazzi okumpi batuyambeko batusembereza amazzi okumpi. Katono nnyo ssebo nga ndabanga avudde ku mulamwa kuba kati oli ku buloka amazzi naye ng'ekisinze okubanga kituleeta ttemu lwaki lisuuse okubanga mbadde ngamba tubeere ku mulamwa taata. Kati abaana bano ddala abawala embuto zifuuse embuto kubanga ogenda n'osanga omwana yandibadde nga kati kubudde buno amaliriza P7 ng'ate afunye olubuto kati ebyo ne bireetera abaana okubanga bazaalazaala nnyo era n'osanga wano ku kyalo wonna nga wajjudde abaana nga bangi so ng'ate be bazaddemu tebaagala balabirira. So kati ate ebyo bituleetedde obuzibu butya nti nabo abaana babeera n'abavubuka bangi kati agenda okumaliriza okuzaala nga tamanyi taata wa mwana mutuufu oluusi ne bakusiba omwana ne bakusiba olubuto. Tukwaniriza ku Banjeru Properties. Tulina estate ku nguudo zonna. Tulina Ekalasa, Matugga, Wobulenzi, Kamengo, Kyabadaaza, Kibibi n'Empigi. Poloti zitandikira ku mitwalo 8. Tulina poloti ez'ekyapa n'endagaano. Tukkiriza ekibanja mpola n'okulambula kwa bwereere buli lunaku. Tukubire ku simu noti 754 248 noti. Banjeru Properties.